Katikkiro Charles Peter Mayiga olwaleero alidde mu ttama. Ebigambo bingi ebibadde bimwogerwako ebbanga eddene nga sirika nga byebalama olwaleero akawaŋŋamudde amaze n'abyasanguza. Amazima ameereere bulijjo agamuli ku mutima ebibadde byogerwa bulijjo nga buli omu yeebuuza kino yeebuuza kiri olwaleero n'akawaŋŋamudde. Kkiriza n'obumbofu bw'ekika ekya waggulu nsooke nkuwe Katikkiro Charles Peter Mayiga ebintu bino abikwegambire ye kennyini ate oluvannyuma nkomewo tubyokaane. Ssanyu lingi okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali era alamula Obuganda. Nayogedde naye ku ssimu akawungeezi kajjo n'abaagaliza okuteesa obulungi era ssebo omuwanika omutanda alindiridde okuwulira embalirira eyo gy'oteeseteese. Obubaka bwe yatuwa mu kugulawo olukiiko twabuteesaako mu lutuulo lwayita nga 28 Muwakanya. Enteekateeka ezijja Ssaabasajja Kabaka kwanaalabikira eri Obuganda tujja kuzibategeeza. Maama Nabagereka yakyaddeko mu maka g'obwa President ku Lwokutaano okutegeeza President enteekateeka eri mu Nabagereka Development Foundation. Nabagereka Development Foundation eyina enteekateeka ey'obuntu bulamu gye bagenda okutongoza nga 10 Novemba omwaka guno. Era enteekateeka eyo evujjirirwa UNDP. UNDP kitongole kya kibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku byenkulaakulana, United Nations Development Program. Era enteekateeka eno ejja kufuluma n'ebweru wa Buganda bagitwale mu bukulembeze obulala obw'ennono mu Busoga, ndowooza ne mu Baluulu, ndowooza ne mu bajja tubuulira nga 10 ne mu Basoga naye ejja kufulumako. Kale olw'okuba tukolagana ne UNDP ate ng'ebitongole ebyo eby'ekibiina ky'amawanga amagatte bwe muba mu nteekateeka nabyo zirina okuba nga gavumenti eri mu nsi eyo ezimanya. Kyemuva mulaba naffe ku by'ekasubi olw'okuba nti mulimu UNESCO era nakyo kitongole kya kibiina ky'amawanga amagatte tuba tulina okutambula ne gavumenti kubanga ekibiina ky'amawanga amagatte tikiyinza kujja ne kikolagana n'owekitiibwa Mulwana Kizito ne bw'onooba oli wa kitalo nnyo mu mmamba. Balina kuyita mu gavumenti. Kale olw'ensonga ezo Maama Nabagereka yakulembedde aba UNDP yawolekeddwako owekitiibwa Kotilda Nakate Kikomeko minisita atwasaganya ensonga za ofisi ya Nabagereka ne bagenda mu kago bwa President. Era enteekateeka zonna zamanyibwa bulungi nezitambula nga tuzitegedde bulungi. Simanyi muwandiisi kyaseka. Bw'obeera omuwandiisi totegeddwa kuseka. Ogugo gwa kuwandiika. Simanyi oba ono yali agenzeko mu kkooti. Mu kkooti wano ewaffe abalamuzi bakyawandiika n'omukono buli by'oyogera. Naye eri e Bulaaya wabeerayo bano baba bayita batya ba stenographer. Transcriber. Oli ne bw'ayogera ekisesa kitya gw'obeera papa n'ekinyiiza kitya gw'obeera oli nga atalina matu. Awo nno ssebo ow'effumbe. Emirimu mingi egikoleddwa mu ofisi ya Katikkiro mba minisita mu Bwakabaka mingi ddala. Naye olw'okuba nga tugenda mu mbalirira nja kukoonako mitono naye era ndowooza mubadde mugigoberera. Kanjogere ku nsonga y'amasiro kuba mmanyi nti Obuganda bwonna eno bwagala nnyo okumanya ebifaayo era y'emu ku nsonga enkulu ezibaddewo. Ensonga eyo kubadde kujja amasiro g'e Kasubi ku lukalala lw'ebifo by'enkizo ebiri mu Katyabaga. Kino ndowooza mugenda kuddamu muzikube kuba ngenda kugattako nti kino kyaliwo nga 12 Mutunda 2023 mu kibuga Riyadh ekya Saudi Arabia.
mu kibuga ekyo weewaali olukuŋŋaana lw'ettabi lya UNESCO erikola ku kukuuma ebifo eby'enkizo. Ettabi eryo liyitibwa World Heritage Center. Olukuŋŋaana olwo lwafuna alipoota ey'abakugu ba World Heritage Center abaakulemberwa Mwami Lazar Elundu Asomo abajja kuno mu Sebaaseka omwaka guno okuwerabirako n'agaabwe omulimu gw'okuzzaawo Muzibwazaalampanga bwe gwali gutambula. Olukuŋŋaana olwali e Riyadh lwetabwamu nze nagenda n'omukungu akulira Buganda boodi y'ebyobulambuzi n'ennono Buganda Heritage and Tourism Center, mukungu Albert Kasozi. Lwetabwamu ne commissioner ow'obulambuzi mu gavumenti eya wakati ate n'ababaka ba parliament babiri abali kakiiko ka parliament akakola ku bulambuzi n'obuwangwa. Nze nayogera ku lw'abaava mu Uganda. Lwalimu n'omubaka waffe. Nze nayogera. Lwalimu n'omubaka waffe e Bufaransa ne Spain ne UNESCO. Omubaka ambassador bamuyita mukyala bamuyita Alemu ate eddala erinnya Doreen Alemu ye mubaka waffe atwala ebitundu ebyo ne mu UNESCO. Naye kano temukawulidde yali alemeddwa okuyingira mu lukuŋŋaana, nze namuyingiza. Nategeeza olukuŋŋaana tumaze ebbanga lya myaka 10 nga tukola ku Muzibwazaalampanga. Ebbanga eddene, myaka 10 ebbanga gwanvu. Lwa nsonga enkulu bbiri. Esooka okulaba nti ennono n'emitendera emituufu gigobererwa, kubanga eno si nsiisira nga zino abantu ze banyweramu gundi engule oba gye baliira bino ebintu bino bye mutegedde Haji Kakomo byatayagala kwogerako naye ng'abimanyi nti gye biri. Seezo eno gano masiro era nabannyonnyola ensonga nnyingi lwaki emitendera girina okuyitibwamu ebika ebyenjawulo abantu abavunaanyizibwako ab'enjawulo. Ekyokubiri, lwaki tumaze emyaka 10 ensimbi abakozi abatuufu, kubanga bino si kuluka kibbo. Waliwo abakozi abatuufu ate era mu nnono nene mu nnono si buli omuntu amanyi. Bw'onoogenda mu ngo abagirinya owekitiibwa Dr. Kayonda akubye nnyo mu ngalo. Abantu bangi balowooza wampologoma wango, erinnya erya Kayondo nange simanyi gye yalijja, ajja tubuulira. Naye okufuna abagirinya abatuufu abasobola okukola omulimu kintu kizibu nnyo. Waliwo le bakola nga bali mu bwerende. Owekitiibwa Wamala ono minisita w'obuwangwa yanaababuulira obwerende. Bano abakyala abali emabega tebabutegedde. Ne bamala ennaku 9 bali mu bwerende. Okukumira abasajja mu bwerende si kyakuzannya. N'emisoso mirala mingi. Ne bakola omukolo ne bagamba nti ogwo gusobye. Ebizizi ebisatu bye mulaba Ssaabasajja ekimu yakiwanika. Owekitiibwa Kaddu Kiberu yayinza obbabuulira bye tuyiseemu ku bizizi ebyo ebisatu. Ebizizi ebisatu bitumazeeko obukadde bwa siringisi nga 200. Naye kintu kitono ebisatu si binene nnyo. Naye ndoza tumazeeko obukadde obuwere 300. Kasooka tutandika ensonga ezo. Ate mbagambye nti ensimbi abakozi abatuufu n'ebikozesebwa. Singa omuwanika akuterawo obukadde 2 kati we tutudde wano nti webuzibira ndeetera lukulula naye essubi, olwaleero webuzibira kumu abali wano nagamba obukadde 2 ziizo ndeetera lukulula naye essubi ekubyeko obugule ziba zikulemye. Tubadde tutalaaga Buganda ogimalako okukuŋŋaanya essubi. Amasiro galiko nga mita 4 ez'essubi bwe lityo obunene, ate tebasuulako ssuule. Ebyo byonna nabibabuulira lwaki tubadde tutambula bwe tutyo. Neebaza abatukwatiddeko. Gavumenti ya Uganda yatukwatirako, gavumenti ya Japan yatukwatirako, ey'e Norway n'aba World Heritage Center Fund
twakakozesa ssente omuwanika ajja kugattamu si leero naye zisoba mu buwumbi 10 zisoba mu buwumbi 10 gavumenti ya Uganda yatuwako obuwumbi 2 n'obukadde 3 ku ezo. Japan obuwumbi nga 2 n'obukadde nga 4 Norway obukadde nga 307 ne World Heritage Fund nabo obukadde nga 307. Sente zisinga obungi obuwumbi ndoza ngeyo 9 zivudde mu bantu ba Buganda ne mu ggwanika lya Buganda. Ekyo nakyo nakibategeeza nenjagala obabuuza nti bamwagala tumala amasiro mu bwangu lwaki mbadde tumutuwa lupiiya. Omulimu gwe tuliko kaakati ekasubi kwe kuwunda munda omuzibu azaala mpanga okukola olujja lufaanane nga Ssekabaka Muteesa olubereberye bwe yaluleka, okuddaabiriza ennyumba z'abalongo, okuzzaawo ekyoto. Waliwo ekyoto ekibeera mu masiro abakivunaanyizibwako abakulu be bannakinsige, ate n'okulaba nti endabika y'ekifo etuukana n'ekitiibwa ate n'amakulu gaakyo. Teri mugenyi agenda kasubi ategeere bino bye mbabuulira nti twakozesa obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente nti oba empagi Sserugattika yava Kyaggwe ate no twajjayo emirundi 2. Eyasooka baagireeta ne tumalako obukadde 50 ate ne bagamba nti esobye. Bwe kiri obukadde 50 nti esobye. Ne tukima ey'okubiri Oweekitiibwa Kaddu Kibera olw'okubanga ye musajja amanye ebyensimbi twakozesa obukadde 16. Eyo yali entuufu. Tetuula ku ttaka bagisigulayo n'emirandira. Teebereza okuva Ekyaggwe okutuuka Ekyaddondo Sserugattika empanvu okusinga wano nga tetudde ku ttaka. Ne bagituusa mu masiro tetuula ku ttaka. Era ndooza mwalaba nga Ssaabasajja amaze okukola emikolo nga bagiwanga. Kale emisoso miyitirivu naye teri anaamanya ebyo. Kiringa bw'ozimba ennyumba yo toli gw'obuulira nti nateekamu emitayimbo omanye n'enkokoto oba biki. N'Abaganda bagamba nti ennyumba ezimbwa ku bugenyi. Omanyi bw'ogenda ku bugenyi omulabba ogwo gwanditunudde eno, omanyi dirisa lino lyandibadde eno, omanyi teri bantu bakooya ng'abo abajja okulambula amayumba g'abannaabwe. Be balaba ebikyamye bye balaba ebyagala okutereeza abo. Gwe genda ozimbe eyo naawe olabe obuzibu obukirimu. Kaakati abagenda okujja e Kasubi teri ajja kwagala kumanya ebyo, baagala kulaba ekifaananyi. Mutendereza amasiro g'e Kasubi ekifaananyi kitiibwa kyago nga situkiraba. Teri ajja kumanya buzibu bwe tuyiseemu ne bye tugumidde ne bye mutwogeredde omulinamu abatudde wano. Mubadde munjogerera. Waliwo eyagamba naakola masengere mwaka gumu amasiro ne gamulema ali wano. Ate naye masengere yennyini waliwo eyankolokota yagenda n'ayimirira wali mu masengere ng'enkuba etonnya amazzi n'alaba amazzi agayiika ne mugamba gwewe tewali watonnya. Olemu okwebaza eyazimba ennyumba eyalemedde awo emyaka 4 n'olwokoga nti ennyumba etonnya. Katikkiro yagenda okuzaayo amategula. Munkubire engalo mmwe muleme kuntunuulira. Ogwo omulimu teguzannya naye kyeŋŋamba nti omulimu gw'e Kasubi gwawukana kw'eyo ennyumba. Tulina okussaayo kaabuyonjo ey'amazzi ate ey'omulembe. Abagenyi 1000 be tusuubira okujja okulambula amasiro tebayinza kugenda mu kaabuyonjo ya kinnya. Tekisoboka n'akatono. N'abamu ku mmwe temukyasobola kugenda mu kaabuyonjo ya kinnya. Oli yatwala omwana we mu kyalo eyo. Abaana bano abato myaka 4 awo beegiti 5. Omwana tiyamala ennaku 2 ng'omwana alemeddwa okugenda kaabuyonjo ekinnya. Era badda bukubirire Kampala omwana akabuto keereeze. Kuba yagendanga eri mu kaabuyonjo omwana enswera neevaayo n'akuba omulanga. N'ajjanga adduka emisinde. Weekiri nammwe muyinza okuba temukyasobola kugenda mu kateebereza omuntu avudde Norway. Aze kulambula kati kyajja okuddayo nakyo. Tebantu te mu kaabuyonjo ey'ekinnya oba tebamanyi byakuyimirira. Mbeera mu mmotoka ndaba abasajja siraba nko omukyala basajja bayimiridde ku kkubo bakunkumula emmotoka ziyitawo.
abantu bakyayina nsonyi bannange bw'oba ddala ng'ofa lwaki tugende weekweka mu kasaka naye ku luguudo n'abaana abato bayitawo omusajja omukulu ng'oli awo oyimiridde nze mbalaba oba baagala kukola bati abo tulina okussaayo kaabuyonjo era tuli mu kubaga enkola eneegobererwa mu kulabirira amasiro ate n'ekifo kyonna kati muzibu azaalampanga tetujja kugirinda emale kugwako ssubi sabu w'ekitiibwa wamala erina okubanga erabirirwa n'ebeera mu kifaananyi ekituufu weetaagawo enteekateeka essubi linaavaawa n'emiti neki n'ebinsambwe okutegeera abazaana n'abasiiga abatuufu abalina okubeera mu masiro ate n'okubalabirira balina okulabirirwa obulungi kati tubajjanjaba ndooza buli lwakusatu oba olusooka mu mwezi n'olusembayo tubaweereza abasawo ne babakebera naki naye tulina okubalabirira obulungi kubanga ekitiibwa kyaffe kiri mu bantu abo n'ebintu ebirala bingi bye tulina okukola okusasulira ebikozesebwa ng'amazzi n'amasannyalaze tulina tanka erimu amazzi liita 20,000 liita 20,000 kati singa okubisaamu awo singa tugakozesezza ne tugajjuza sente zinaaba mmeka amasannyalaze agagenda ekasubi ga sente mmeka tulina okuba n'abakozi abatendeka obulungi abasobola okwaniriza abagenyi ate n'okubabuulira ebyafaayo nenono y'ekasubi Buganda Heritage and Tourism Board ensimbi ani agenda ozikuŋŋaanya oba buli omu anajja n'enkanga ye ab'omutima enkanga bebasinga ogimanyi enkanga kasawo kana kasu olukka ennyanja n'enkanga ffe bwe tugamba ow'ekitiibwa gundi aliwa mulagwe enkanga kaba kasawo ndowooza ow'ekitiibwa lugonvu bino ebyenkanga yayinza obitegeera buli omuntu anaaba n'enkanga ye buli ajja n'asolooza n'ateeka mu kikapu buli gwasanze n'atereza waliyo sente zetuteeka mu bibbo ekyo kyanjawulo naye wano omuntu ayingira z'okulambula kale ebyokukola bingi okulabirira ekifo kyonna okuba ne kaweefube amanyisa amasiro g'ekasubi mu nsi yonna owekitiibwa omukungu Kasozi abantu balina okumanya ebifa ku masiro abali e Japan abali luddawa emirimu gy'amaanyi ndowooza kitegereka bulungi bassebo ne bannyabo nti wadde tusemberedde okumala omulimu gw'okuzaawo muzibu azaalampanga kyokka emirimu egikyasigalidde mikulu nnyo ekyenkanidde awo era gisaana okwetegekera obulungi amasiro g'ekasubi gaffe ga Buganda naye kyokka ga muwendo nnyo eri Uganda yonna ate n'eri ensi yonna tusaanyiza okulaba ow'ekitiibwa Joyce Mpango w'Ensenene ow'ekitiibwa Mpango oyo gwe mulaba n'omukungu Michael Kawoya Mwebe kasookedde ensi ebaawo tebamanyi buwomi bwa nsenene tebalyanga ku nsenene kuba gwe muziro gwabwe nyabo tusaanyiza okukulaba abantu tebalya nsenene ekitegeeza mu abala mwenna abali ensenene munaaba kintu kirala bwagambye obumalirivu okukiika mu lukiiko tumukubireko mu ngalo obumalirivu tetwagala bantu beesaasira mu mulembe guno omutebi akantu kakuluma wano sijja kukiika lwaki tokiika wuuno atudde wano mbagambye nti amasiro gano ga nsi yonna era mu Riyadh bwe kyalangirirwa nti Kasubi aggiddwa ku lukalala lw'ebifo by'enkizo ebiri mu Katyabaga abakiise okuva mu mawanga gonna baatusanyukirako bya kitalo wano wensabira gavumenti eya wakati okututeera omutemwa mu mbalirira y'eggwanga gutuyambe mu kumaliriza emirimu egikyasigalidde
emirimu ekyasigalidde gyetaagisa ssente eziwerera ddala nga bwe muwulidde bwe mbagambye. Batuteeremu omutemwa kubanga wali bwe twali mu Riyadi ekyamazima baayogera ku bintu bingi naye nga Kasubi obwakabaka bwa Uganda nga bye bivuga. Era mu Afrika wano tewali nnyo kifo kya nkizo ekikoleddwa abantu. Waliyo ebifo Lwenzoli, olusozi lw'Lwenzoli balwogerako n'ebifo ebirala. Waliwo abalala bataddeyo okusaba nabo batufune ebifo eby'enkizo. Naye amasiro ge Kasubi ge tulina. Era nze natusa n'ekirowoozo mu KCCA akabonero ka Kampala gandibadde masiro ge Kasubi. Bwe kiri nga tutaddemu byabufuzi byonna kubanga ekibuga Kampala kyatandikibwa Walugembe Muteesa kabaka wa Buganda olubereberye. Muteesa olubereberye yatandika ekibuga Kampala olw'ensonga nti enkola eno ey'ebibuga bwe yatandikira nga abafuzi b'amatwale bazze kuba bakabaka babanga n'ebibuga bingi. Ava wano ate n'akikuba eri ekibuga naye baasanga Muteesa ng'ali wano e Lubaga. Ate abazungu abaasookera ddala baamusanga Bbanda. Kabaka waali Mspeak yamusanga Bbanda n'ava e Bbanda n'agenda okatono e Nakawa, n'ava e Nakawa n'agenda e Lubaga. Yali alina olubiri e Lubaga ne bakuba n'olw'e Kasubi nga n'olw'e Lubaga weeruli. Kampala olwo atandika kwegamba Kampala obutafaanana bibuga nga Nairobi. Abazungu si be baakitandika. Ekibuga Kampala kyatandikibwa bafuzi b'amatwale, kyatandikibwa kabaka wa Buganda. Naye ennyumba mwagalamidde yenju yokka ennansi eri mu kibuga Kampala. Kaakati bw'ogenda e Bufaransa mu Paris balina ogwo omunaala gwe bayita Eiffel Tower. Ke kabonero ka Paris buli omu akimanyi. E New York balina omukazi oli akutte ettaala. Abafaransa be baawa Abamerika omunaala ogwo n'ekibumbe ky'omukazi nga bamaze okuyita mu 1776 bamale beefuge. Bagamba kye kibumbe kya Liberty. Kibumbe kya Liberty kyeki oba kya ddembe oba kya kwefuga oba kya. Era bw'olaba ekyomanya nti New York bw'ogenda e Bungereza eri essaawa ennene eri ku nnyumba ya Parliament gye bayita Big Ben ke kabonero kaabwe. Kaakati fe akabonero ka Kampala kiki? Kiri ekizimbe kya KCCA. Era nabagamba nti waakiri bateeke ku kanaala kali akali ku KCCA bateeke ekibumbe ky'empala kuba n'erinnya Mpala livaawo. Ensolo empala ze zaali ku kasozi wali Kampala mukadde kuba Mwanga we yawaawo Kapere Lugadi nti mumuteeke wali mu kasolo k'empala. Abazungu ne bagamba Kampala. Mubadde mubimanyi. Singa nga akabonero k'amasiro ke kabonero ka Kampala ate n'abalambuzi bandyeyongedde nnyo okujja mu Uganda ne Uganda neyongera okumanyika. Ababaka ba Parliament be nali nabo ne commissioner nabasaba ekyomutemwa era baatusuubiza nti bajja kutuwagira. Kyamukisa mulungi tulina Honorable Alan Sewanyana ne Honorable Patrick Nsanja. Nkuyise Alan yani nedda Honorable Alan Mayanja Sebunya mumanyi bulungi yali muwandiisi wa Buganda Youth Council. Naye Sewanyana mbadde ku mutwe omanyi Sewanyana nyina obukojjo obw'enseenene ndowooza abadde andi ku mutwe. Nyina obukojjo bwa mirundi ebiri sebo jjajja. Nyina obw'engabi nyina n'obw'enseenene naye tujja bigendamu leero. Bangambye tulina ne meeya w'e Lubaga. Olowooza mbadde naamulabye meeya wuuno wano. N'omukungu Kiyimba amuddiridde Freeman bwe nkwogerako oyimirira ssebo. N'ow'eggombolola mutuba esatu Makindi. Tusaanisa obbalaba. Mbadde sibalabye. Nayogera ebyo byenkoonyeeko bye binaamala okutereezebwa. Ebyo bye tulina okukola e Kasubi. Tujja kulangirira amasiro bwe ganaggulwawo. Nga bwe mumanyi embalirira eno yabanjulirwa yeetuleese naye yabanjulirwa dda mu biseera we tubadde nga olukiiko terunaggulwawo. Kyokka kikulu esomwe mu lwatu
era mwabali wano mwe mukiikiridde Obuganda. Obuganda bufune ekifaananyi ekituufu ku bigambo by'ensimbi mu Bwakabaka. Tukyalina okusoomozebwa kunene kubanga ebyetaago by'Obwakabaka bingi ate binene, naye tutetenkanya nga bwe mugenda okuwulira, kubanga emirimu gya Kabaka tegirina kuyimirira. Anti Kabaka bamuyita Mufumbya Gganda, n'antabalirira batyabi. Tetujja kugenda tugambe Kabaka amanyi Ssaabasajja tetulina ssente, era Ssaabasajja mbonaabonera mu Bulange, era Ssaabasajja kyemuva mulaba nammwe mbaga nsaagala kujja wange kunkaabira bizibu byammwe. Bwe munkaabira ebizibu byammwe nange nja bakaabira ebyange tulabe oba munaabisobola. Kabaka situyinza kugenda mukaabira bizibu. Ffenna be yalonda n'ateeka mu lukiiko tulina okutetenkanya naye ebisoomooza tumanyi nti weebiri. Era nze ndooza nti bwe tunaanywerera ku nkola ey'omulembe omujja ne tuba bayiiya, ne tuba banyiikivu, ne tuba beerufu, ne tukola bye tukola n'okwagala, tujja kusenvula mpola mpola tuzze Buganda ku ntikko. Nga mmaliriza, Ekitiibwa Sipiika, kanjogere ku nsonga y'omupiira gw'amasaza mu ddakiika emu. Twogedde emirundi mingi nti omupiira gufugibwa amateeka ana. Etteeka erisooka mpisa, etteeka eryokubiri mpisa, etteeka eryokusatu mpisa, n'etteeka eryokuna mpisa. Amateeka ana agafuga omupiira. Empisa mu bazannyi, empisa mu baguddukanya, empisa mu bagulamula, n'empisa mu bagulaba. Ge mateeka agafuga omupiira. Kale tetwagala kuwulira nti omupiira gw'amasaza gwayiise nti kubanga omusazi omukomonsi w'effirimbi yatusaliriza. Mubeera ku mupiira naddala mwabagala omupiira gw'e Bulaayi. Bo balina n'ebyuma. Omulangira wa Lugembe nsanyusa okulaba nadde simulabye. Nsanyusa okulaba omulangira wa Lugembe. Balina n'ebyuma bikalimagezi ebikomyawo mu ddakiika eyo ekibaddewo. Gwe omulabi n'olabira ddala ng'omusajja bamutemya alina okuweebwa penalty. Omusazi n'atagiwa. Temubiraba buli lunaku. Kati omwagazi w'omupiira agoberera omupiira n'alaba n'ebibeera mu nsi ziri ezaakula ezina tekinologiya, n'olyoka weerwanyalwanya nti kuba bakusaliriza. Bw'olaba ageerwanyalywanya nga gaagala kulya nnyinigo, Abaganda bwe bagamba, oyina agabwa gwe mukama waago gali awo geerwanyalwanya gaagala kukulya. Waliwo abaagala okutta emipiira gy'amasaza nga beerwanyalwanya. Omusazi w'effirimbi asobola okukusaliriza. Kisoboka naye ogenda kulwana. Ne bagamba nti omupiira gulina okuzannyibwa ti ate ffe tetuzze kubanga akakiiko tekannawa. Kati gwe omusambi w'omupiira era gwe w'akakiiko. Kyaddondo abantu bo bakwatemu abaddukanya omupiira. Bakwatemu. Sitwagala bintu ebyo ebyagabwa ageerwanyalwanya. Basobola okukusaliriza. Emipiira gibaawo ne mu bakugu mugiraba. Ne mu kikopo ky'empisi yonna ekyali ekkata abamanyi eby'omupiira waliwo abasazi b'effirimbi nga naye omusajja ono talaba na kulaba. Naye omupiira gulina okugenda mu maaso. Kaakati ono aba akoze ensobi gwe babonereza. Ne temusobola musalewo muleete embuukuli. Nalaba ekifaananyi ab'ekyaddondo omusajja akutta embuukuli ayagala kubetenta mutwe gwa musajja afuye omupiira. Kale ebintu ebyo tubivumirira era tugenda kubirwanyisa nnyo. Kyekimu ku bye nategeeza Oweekitiibwa Robert Sserwanga nga Kabaka yakamukwasa minisitule eyo. Okulwanyisa n'okubonereza abo abaagala okuttata n'emipiira. Nalabye n'akatambi kavuddeeyo Butambala. Katambala yavunaanyizibwa ensonga z'e Butambala. Yaziddukanya alina wano Haji Suleiman Magala. Ye akoze mu nkyukakyuka mu baddukanya omupiira. E Butambala waliyo abantu basoba ne mu kakadde oba obukadde bubiri bonna banaabeera bamanaja ba ttiimu. Kakati Katambala akugjeeko gw'omuntu omu n'ogenda ku mitimbagano si gy'ejjajja.
omanyi omuganda agamba nti kyakatuuka taggwebwako ntengeetero. omanyi omutimbagano gwakajja kyakatuuka abantu kyakatuuka taggwebwako ntengeetero. omuntu eyakalaba ekintu yeebuga nadde eno neyekyanga anti emitimbagano yo bwe giri oba ab'ekutambala baakagiraba. oli n'agenda ku mutimbagano n'ayonoona omupiira gwonna naye nga katambala oyo nannyini ssaza yamuwummuza. tetugenda kubikkiriza. weebale nnyo ekitiibwa sipiika omukisa gw'ompadde. Ssaabasajja Kabaka awangaale. weebale nnyo ebalire ddala Katikkiro. bani nsaba twongere Katikkiro engalo kubanga waliwo ekirabo kyatuleetedde ekyamasiro buli omu gamubadde ku mutwe. kibadde kikulu nnyo era ssebo Katikkiro weebale nnyo okutuwa ansa yaakyo. Ku ssaawa eno nja kusaba abakiise tukubaganye ebirowoozo okwogera kwa Katikkiro, naye tujja kufunayo sayidi eno n'eno bwe tunaamala tusobole okuwa obudde obumala omuwanika addemu atusomera embalirira lunaku lwe. naye nga tannakutuuka mbadde nsaba bwe olina yes genda ku muzindaalo wali weebale nnyo ssebo mukama waffe omukubiriza. erinnya lyange nze Nyiika Victor Mutooto, omukiise okuva e Busujju ssebo. mukama wange ensonga ze nina ziri bbiri zokka. abakiise bano benjja okusaba maaso awo baneeyungeko. ensonga esooka mukama wange eri mu kwebaza n'okulisaayo kamala byonna nja duyita lutabaalo kuba yagenda okuwoza embeera eyo okulabika nti batujja ku lukalala lw'aba abali mu Katyabaga nga bajjako amasiro g'Obwakabaka bwa Buganda. nsaba tukuliseeyo mukama waffe. mukama wange sipiika, ensonga ey'okubiri nsaba kibe kiteeso bw'onoobakkiriza nti Katikkiro alina w'alagidde w'atumidde minisita waffe ow'ekitiibwa Wamala akwasaganya ensonga z'amasiro nti essubi libeere nti bikaseera likola ki likyusibwa. naye okusinziira ku gye tulaga mukama wange mbadde nsaba bwe kiba kisoboka nga tuyita mu kitongole kya Buganda Land Board kitunoonyeze ettaka oba kikolebwa mu masaza gonna kasawa beera nti tewaliyo muzizo, tugeze nga Busujju ewasobola okuba nti walimu essubi ery'okuteekawo okulabika nti mu kiseera ekigere essubi eryo lirina okubaako we limanyikiddwa we liva okulabika nti ate eriri ku masiro terikaddiwa oba bwe liba likaddiye tufuna ki essubi epya. mu ngeri y'emu tunaabuuza nti tunalikuuma mpaka ddi lisobola okuba nga likozesebwa katugeze awo we libeera lirimiddwa nga wateerebbwawo olusuku liba lisalwamu nga libika olusuku nga bwe lirinda ddi lwe linaanonebwa. weebale nnyo mukama wange sipiika, nsaba olukiiko lusiime nga tuyita mu ntebe yo
essubi libe nga lisobola okubaako we lirimirwa olw'embeera ejja mu maaso n'ebyettaka bifaanana neyanza neyanzege. Pokino. Sebo omukubiriza neyanza nnyo nze Pokino muleke Jude. Mukogerako ekitiibwa tuuliddemu ensonga y'emizannyo. Ensonga eyo nkulu. Abantu abasinga balowooza bwe tugenda okuzannya kuba kufa na kuwona. So nga ate ensonga eyina ebigendererwa eby'enjawulo. Obubbi mu mipiira oba okusaliriza nga bw'agambye bibeerawo. Naye nze ndowooza nti ekisinga obukulu twetaaga okutuula ffe bannannyini teams n'abakulu mu ministry ne tuva ku nkola eri nti bino bya tekiniko ne tutula ne tuwaŋŋana amagezi ne tulaba butebe tugenda okutambuza ensonga y'emizannyo. Ekyokubiri, waliwo emizannyo egyayogerwako egirina okujja nagyo gizannyibwe. Omupiira tegunnaba kutereera ogw'amasaza. Wakyaliwo ebisoomooza bingi ku ludda lw'essaza, ku ludda olwa ministry, ku ludda olw'Abakabaka bonna. N'olwekyo nze mbadde n'ekirowoozo nti watya nga tusoose ne tutuula ne tuwa ebirowoozo ne tulaba bwe tusobola okutambula. Naye nange njagala okugamba nti ekyabaddewo tekyabadde kirungi, era nsaba bannange ab'amasaza twerwaneko okulaba nga embeera eyo teddamu. Abo abaddukanya emipiira ffe tubalonda era batukolera reports era buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tubalondola. Ate tulonda be tulowooza nti bamanyi kuba nze siri professional mu nsonga eyo. N'olwekyo ssebo ensonga eyo tugyetonda ku lw'ab'amasaza tugenda kulaba nga tutuula n'owekitiibwa tulabe bwe yetereera bw'anaaba atukkiriza. Tweyanziza nnyo. Sebo Speaker neyanzizza akakisa kano kompadde. Erinnya lyange nze Settenda Ssennoga Kirigwajjo akiikirira essaza ly'Eggomba mu lukiiko muno. Era bwe mba mu lukiiko muno ndi mu kakiiko akakola ku byobuwangwa ennono obulambuzi embiri amasiro n'ensonga ezikwata ku bataka. Era ssentebe waffe ew'ekitiibwa Geoffrey Kisuule Kironde nga amyuka ew'ekitiibwa Aida Lubwamanyenje. Ensonga ezange ziri bbiri zokka Sebo Speaker mpe y'akazindalo kano. Owekitiibwa Katikkiro ayogedde kubakola effujjo mu mupiira. Naye Sebo Speaker kankikubulire nga ne Katikkiro awulira nti omulembe guno Ssaabasajja yagukwasa abavubuka. Kyebava bayitibwa abavubuka ab'omulembe omutebi. Naye okwemula Sebo Speaker ku ssusu kw'abavubuka nga bali ku mmotoka zirole waggulu bagenda bawemulwa ekkubo lyonna okutuusa gye balaga. Ate n'amadda bawemula paka lwe banaatuuka mu tawuni we baalinyidde emmotoka ezo. Sebo omulango ogwo owekitiibwa Katikkiro naawe wuulidde. N'ekisembayo Sebo Speaker Katikkiro abadde ayogeddeko ku nkanga. Enkanga nti osobola okugenda n'enkanga wali mu masiro si buli muntu tyajja kgenda naye asobola okuteekamu ssente. Naye nange kamubuulye kino nti Abaganda baba bagenda mu mugga okuvuba ensonzi bazivubisa migomo. Naye okugenda mu mugomo aggyemu ensonzi agenda n'enkanga. Enkanga eba mugomo nga katono bw'atuuka mu nnyanja eri gy'alaze mwateeka ensonzi ziri zajje mu mugomo n'azireeta awaka. N'olwekyo mbadde njagala kwongereza ku kigambo kya Katikkiro kyagambye nti enkanga ekola ebintu bibiri, evuba ate mpozi n'ekuteekamu ssente nga bw'agambye. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Sebo owekitiibwa Bwanika. Neyanziza nnyo Sebo omukubiriza. Nze Ssekaswayi Bugwanika Kasonso nga nze omu ku bakiikirira essaza ly'e Buddu. Kamwange nnyina ensonga bbiri. Disitulikati w'e Masaka Ssekaswayi Ssentongo yantumye okwebaza Katikkiro olw'okuba nga yamusoosowaza ku mukolo ogwa
ogwali okuggula essomero lya Masaka Vocational Training Institute n'amuwa okusoma okulembera edduwa yaggulawo omukolo. Ssebo Seeka yakwebaziza nnyo. Ensonga eyokubiri, bannabuddu twebaza nnyo CBS Powesa olw'omweroso gyetadde ewaffe mu Buddu. Ogw'omwaka oguwedde gwaggulwawo Katikkiro. Ogw'omwaka guno gwagguddwawo Omulangira Wasajja. Abalimi n'abalunzi ssebo Katikkiro basaba olunaku lw'ogiza okuggulawo omukolo omwoleso obanga Omulangira lyaguguddewo, basaba olunaku olwo ssebo bayingire bwereere ng'ekigendererwa kulaba ku Katikkiro. Abalimi abasinga tebamulabangako, n'Omulangira waliwo omuntu atalabanga ku Mulangira, naye bwe kuba okusasula kubakaluubirira. Olwo ssebo badde basaba al'oguggulawo bayingirire bwereere. N'ekirala, eddagala eriteekebwayo limera ng'okwekenneenyezebwa abakugu bagane eggula ddagala ery'ebicupuli. Neyanza nnyo ssebo. Oweekitiibwa Sipiika neyanza okumpa akakisa kano. Neebaza nnyo Kamalabyonna wa Buganda atembeesa ensonga zonna okututuusa we tuli kati. Naye ekyange kiringa kimu. Mpuliddeko Kamalabyonna ng'atugamba empagi eyava eKyaggwe eyatwala obukadde 5. Naye ate oluvannyuma n'agamba nti Oweekitiibwa Kaddu Kiberu yakola okutetenkanya kwonna olw'okuba mukugu wa byansimbi n'akozesa obukadde 16. Nva waggulu nga nteesa bwe nti essaawa zino omulembe gwa kukwata ku waleti. Tuyina ebifo bingi ebyetaaga enkozesa y'amazzi. Butya ng'ebifo ebyo tubitaddemu abakugu abasima amazzi ne tuwanika tanka zaffe, amazzi ne gakolebwako nga ekigeetaagisaako okuba amayonjo. Tusobola okukwata ku waleti yaffe mu Buganda wonna mu bifo byaffe. Ekyo nkirabira ewange kye nakolako. Nsobola okugyamu liita 20 olunaku, naye kyava mu kukozesa amazzi amangi nga sente nyingi. Nenteesa ekintu ekyo mu bifo ebingi bye tulina ebitutwalako ensimbi tukwate ku waleti tusobole okuba nga tusima amazzi ge tukozesa mu bifo ebyo. Ssaabasajja Kabaka wangaali. Mbadde nsaba ebirowoozo ebisigadde mu biwandiike tujja biteeka mu bukiiko tubikoleko nga bwe biteeka okukolebwa. Ssebo Katikkiro nsaba ojje obumbewumbe okwogerako. Webale nnyo ssebo omukubiriza. Neebaza Oweekitiibwa Victor Nyika Mutooto okunkulisaayo Saudi Arabia. Wookyo okukamala Saudi Arabia era bannaffe abagendayo kuwummula nalaba kye bayitamu. Bw'ova mu mmotoka n'ofuluma ebweru oyagala kuddayo nga weekanga, obeera nga agudde mu kyoto bugumu ppitirivu. Ate tulina okwebaza nnyo Katonda banne. Katonda yakola ensi eno Uganda yalungiwa. Kubanga bw'ova Saudi Arabia n'okutonya entebe, naye ekisinga okunakuwaza ssebo Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi omukulu wa kabondo kaffe mu Buganda otuuse yeddira ŋŋonge baatwala ekikopo ky'amasaza ekyebika ava Butambala n'ewaabwe wazaalibwa nze mmanyiwo.
bw'olaba Uganda obulungi bwayo naye n'obeera nti obadde Saudi Arabia mu ddungu amazzi tegasobola kuggwa mu taapu nze bye binnakuwaza tebalina mazzi naye ne bw'oyimirira awo olunaku lulamba n'onaaba amazzi tegayinza kuggwayo naye buli omu ali wanandaba yali abaddeko ng'anaaba amazzi ne gaggwayo akabaate nga gali wano mu mutwe ebyovu amazzi ne gaggwayo n'oyita mukyala ndeetera akadomola omukyala baba alina gye yagenze ng'abaana be baliwo kaikabaate kennyini ensi buli wootunula mu Uganda toyinza nakutambula mu mayiro nga tonasanga mazzi ate si mazzi buzzi naye mazzi g'osobola okunywa tegalimu munnyu ensi endala zirina amazzi naye galimu omunnyu naye ffe wano amazzi gabula amasanyalaze gava kati enkuba buli lwetonya amazzi ne gavaako nova mu nsi eri ewali obunnyogovu muziraayi kati amasanyalaze tegavaako navaayo webale nnyo ekitiibwa Nyika Victor ayogedde ku kufuna ettaka kirowoozo n'eri gye twali bambuuza baŋŋamba nti oba mutaddeko essubi mita 4 essubi eryo lingi nnyo kaakati ne baŋŋamba nti era otugambye okulireeta lituusa ssente empitirivu mulina nteekateeka ki okuba nti essubi teriggwawo ndowooza ekirowoozo kirungi tufune ettaka omukungu Kaboggoza aliwo omukungu Simon Kaboggoza yakulira Buganda Land Board minisita taliiwo ali Bulaaya ow'ettaka ani gwe yasigidde kazi ani ali mu ntebe ye Ssaabawolereza yakuuma minisitule eyo wekitiibwa Mpanga alina ensonga ezamututteko e Bulaaya saba ensonga mugitambuze tufune ettaka tusimbeko essubi emmuli n'ebintu ebirala kyetujja okukola essubi tusobola odditunda nga tewali bwetaavu kubanga ndowooza nti amasiro gayinza okwetaaga okuddaabiriza n'okuzzaako essubi omulundi nga gumu mu mwaka naye bwe tuba nga tulina essubi bwe likula abantu bonna abazimba zino ensiisira gye munywera omwenge beetaaga owekitiibwa Harriet Namukasa lwaki onyonyeza omutwe sikulabangako mu nsiisira ezo bwe zityo twetaaga essubi ne tulitunda n'abeetaaga emmuli bangi nnyo nammwe abamu awaka gye mubeera mukozesa emmuli nabadde wali ensambya wali ku kereziya waliwo ekifo balina ekifo ekiriko emmuli ne tuzitunda kati ffe tuba tuzeetaaga ne tuzikozesa ensonga eyo ndowooza yeetaaga okulondola ekitiibwa Jude Muleke ayagala Pokino ayagala ab'amasaza batule ne ministry basale entotto ey'okutereeza entambuza y'emizannyo ensonga teri ku kusaliriza kwokka waliyo n'ensonga endala nkakasa nti ow'ekitiibwa Sserwanga ensonga eyo agiwulidde bulungi kyetaagisa anti era emboozi endagirize egwana bayomba minisitule n'abessaza ekintu eky'obulabe kwe kugamba abantu tujja kukola bwe tuti naye bw'oteesa n'abantu oluusi n'ekino ne bwe kibeera ekizibu bakiraba ndowooza nti ekirowoozo kyaleese kirungi mutuule tusale amagezi emipiira gino gye gisinga okulabwa wano mu buvanjuba bwa Afrika bw'ojjako ttiimu nga 2 eziri e Tanzania ndowooza Simba ne ttiimu endala envudde mu mutwe ne Young be ttiimu zokka ezirabwa ennyo mu Tanzania naye endala zonna tewali e Kenya tewali ttiimu kakati wano tulina ekyobugagga tulina okukikwata obulungi tukikuuma tutya twongera tukitumbula sebo mutuule muteese kubanga kiddiŋŋaniddwa nnyo ekitiibwa Muleke kyayogeddeko si kipya kiddiŋŋaniddwa nnyo muteese mutubuulire bye mutuuseeko naffe tubawe obuwagizi owekitiibwa Kiriggwajjo Settenda Kiriggwajjo owekitiibwa Sentamu tekikutunuza ngaalira erinnya lya lugero oyinza okutunula nga ensi ekukaluubiridde naye kijja kuggwa erinnya eryo ndyagala nnyo nze
agambye nti abavubuka bawemula. Minisita Ssebo gwe otwala abavubuka. Simanyi bavubuka kye baagala mu bigambo bya buwemu. Nalimu okutegeera simanyi ate Oweekitiibwa Kimba lwaki kimusanyudde nnyo. Obola kuba yabeerako minisita w'abavubuka. Kwegamba oba kiki kye bafunamu? Kyannema okutegeera kye bafunamu mu kuwemula n'okwekola ebintuntu. Oweekitiibwa Mulwana ne Gonzaga mmwe mumanye ensonga eyo. Lwaki abavubuka baagala nnyo okuwemula? Abakiikirira abavubuka abali wano muli bangi. Mbasaba ensonga eno nayo mugirondoole. Oba twagala ginoonyerezaako? Abavubuka mubabuulire nti buli kifo kirina ekifo n'obudde bwakyo. Buli kifo kirina obudde bwakyo. Buli kifo kirina obudde bwakyo n'ekifo kyakyo. Singa mubalambika mu nsonga eyo bantegedde nti beetaaga kubeera ku loole waggulu ne bamukola. Ate wasaanawo n'okubabonereza mu mateeka ga Uganda. Okuwemula kikusibisa mu mateeka ga Uganda. Kyagala mukwateyo ssebo minisita obutambi. Bakwate omuntu amokkola. Kubanga kizibu nnyo obujulizi gy'onoobujja. Naye nga waliwo akutta akatambi. Ne bakwata omuntu ali ku loole ne balaga ne wamokkoledde. Ennaku zino kkooti zaatandika okufuna obutambi ng'obujulizi. Tubabonereze. Abalala bayigire ku abo. Lwaki omuntu oba owemula? Kiweebuula. Ate oyogera Luganda. Erudda lumu oyogera Ssaabasajja Kabaka. Ate erudda olulala oyogera ebitajja. Kituswaza nnyo ng'Obwakabaka. Kituswaza nga Uganda. Ng'Abafirika. Omanye abeeru. Bo ebyokuwemula. Singa wulira Abamerika nga boogera. Oli aba ayogera n'abaana be. Babawo ebigambo gamba awo. Bo balina empisa zaabwe si zaffe naye mu Afrika wano ennimi zonna ez'abaddugavu zirina obwegendereza bwa kitalo. Bayinza n'okukozesa ebigambo mu butuufu nga bya buwemu naye nga tibyesiteza muntu yenna. Naye kati abantu bagenda boogera abavubuka bibasanga. Tubakwate ku butambi tubatwale mu kkooti batubuulire lwaki bawemula. Oweekitiibwa Kiriggwajja atubuulidde emigomo egikwata ensonzi. Omukungu Hope Mukasa tawulyanko kigambo emigomo. Si ye yekka nno nange ndi wano mbadde sikimanyi. Kaakati enkanga yo mugitegedde kalinga akagomo akatono. Enkanga bazikwatiranga n'enseenene. Bakwatiramu enseenene kaba kasawo kalimu ka butimba bakasibawo ne batekamu enseenene. Fe ab'omutima enkanga kintu kikulu nnyo kubanga mu mubala gwaffe tukisoosowaza. Ayambalira enkanga ng'asula ebbaale. Owulidde? Buli asula ebbaale alina okuba n'enkanga ekifa mu nnyanja omuvubi abika. Tutte ento Kabaka aleme kulya maluma. Fe okuva edda nedda waagire tutte engege ento Kabaka n'atalya maluma. Ate ennyanja alijja butiko. Oweekitiibwa Wassajja oyo alina erinnya ly'abalangira naye wa mutima. Sheikh Swaib Bwanika Wakasonso. Sebo Sheikh muneebalize nnyo. Twabadde ffenna mu Masaka Vocational Training Institute era bannaffe abasiraamu be baatukulembedde essaala nga tuggulawo essomero eryo. Muneebalize nnyo. Omukungu Francis Kamulega yazimbye essomero ddunnya ery'emikono. Abalina abaana erudda eyo neeno mubatwale babatendeke babangulwe. Ate yeebazizza n'omwoleso ogwa Powesa naye abaayo basaba nti Katikkiro lwabeerayo bayingirire bwereere n'akatono. Tebajja kuyingirira bwereere. Naye tuyinza obbasalirako. Wenkigaanira ng'akisabye muganda wange Bwanika nti erinnya muliwulira. Tetusobola bya bwereere kuba twagala kuyigiriza abantu abatalabanko Katikkiro abakule abayigiriza kukola. Njagala akole awulire nti Katikkiro ajja ezibadde omutwalo zifuuse 15,000. Ekyo tukisobola ndowooza. Tujja kulaba abakungu bano aba rediyo ne tusalako kko. Naye ne bayiga nti buli kirungi kiva muntu oyo.
abantu abamanyiiza okuwa ebyobwerere tebeezimba n'abaana bammwe bwe mulina abo mubayigiriza okukola mubasasule mu mirimu gyammwe. omwana oba akola mu nnimiro yo musasule, ajja kuyiga obuzibu bw'essente n'okuzikwata. naye mbadde simanyi nti eriyo ebuddu abatandabangako mbadde buli wantu ebuddu, naye oluusi babaayo. Kimbugwe yatuwadde amagezi. Kimbugwe ye mwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buluuli, tusime enzizi. Kirowoozo kirungi naye mwegendereza. bwe muba musima enzizi, nze nalusima amazzi gajja wiiki 2 ne gaggwayo, ne mbonaabona ekitayogerekeka. Kale bw'oba osima oluzzi, kyagala n'oba n'abakugu abakuyamba ne bakulaga amazzi we gali, oyinza okusaasaanya ssente oluzzi amazzi ne gakalira. Ate n'okubalamu osooka n'obalamu, oyagala amazzi ga waka ga kufumba lumonde n'ensonzi n'okunaaba, oluzzi ne lukumalako obukadde obanga bumeka, obanga 7. Si bwe butyo 7. Naye nga eno bbiru y'amazzi ya mitwalo 4, 5 omwezi, n'omanya nti mu mwaka nsasula emitwalo 6. Kitegeeza kikwetaagisa emyaka 10 okugjayo ssente zino zotadde mu luzzi. Kyetaagisa. Lwaki siba ne ssente zange nenzikozeesa ezo mukadde wange 6? Kyetaaga okubala. Naye bw'oba omulunzi, bw'oba nga omulimi, weetaaga okufukirira emmwanyi. Kuba kati kyetugamba abantu, sima oluzzi ofukirire emmwanyi, tojja kusobola gano ag'emidumu aga national water. Bw'oba olunda ente, embizzi, biki byetaaga amazzi mayitirivu, ekyo kiba kirungi okusima oluzzi. Ssebo wekitiibwa sipiika, weebale nnyo omukisa gw'ompadde. Weebale nnyo, weebalire ddala Katikkiro. Katikkiro Charles Peter Mayiga okwogera kwe bwe kutwe kubadde bwekutambudde, ensonga bw'atyo bwazitemyetemye bwazimerungudde, n'okwongera okukakasa engeri y'amasiro we gatuuse, n'okukyala kwa maama Nabagereka, ensonga enkulu ezamututte mu State House okusisinkana General Kaguta Museveni. Agambye n'enteekateeka yamanyikiddwa bulungi era yateekeddwa Obwakabaka bwa Buganda Nabagereka okugenda okusisinkana General Kaguta Museveni, nti tebyabadde bya kibuukire oba byakiyita mu lujja. Kyabadde kyetaagisa kuba Nabagereka Development Foundation ya Nabagereka ekulaakulanya abantu ba Uganda, egenda kutambula mu bitundu ebyenjawulo ebya eggwanga Uganda byonna, nga tekoma mu Buganda wokka. Wala bagenda e Busoga, bagenda e Bunyolo, bagenda West Nile, bagenda e Kagadi, bagenda e Bukedi. Kati n'olwekyo baba balina okugenda ewa General Kaguta Museveni bamutegeeze enteekateeka nga bwe ziri, kuba ekitongole ekibasaamu ssente ky'amawanga magatte, ate ng'okuweebwa olukusa wano kyayita mu State House wa Mwami Museveni. N'olwekyo baba balina n'okumutegeeza enteekateeka y'okutambula eggwanga nga maama Nabagereka yagenda okuba nga atalaga eggwanga Uganda tekiri mu sitaani. Kale ekyo lakitegeerekese ababadde beewanisa emitima, kati mutegedde ensonga yatutima maama Nabagereka wa General Kaguta Museveni, wadde ye ayinza okuba dda yagagikozesa nga akatego, kuba ayinza okuba nga bino bibadde byategekebwa dda naye n'abikozesa mu process eno yakyagulanyi ng'ali ku hype nene asobole ate okuddamu okuwininga emitima gy'Abaganda, naye ekitegeerekese ekyo. Kale baliko mwena mbaagala nnyo, mwebale kubaako, mwebale kutugobereranga era mwebale okutwagala n'okulaba nti mwagala okumanya ebifa mu ggwanga lyammwe, naffe wetubitwaliramu okuba tujja bibatuusangako. Omukama Katonda nsaba abankuumire, mweraba.